Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening. Nze Nalongo Nalubale nze mbabuuzaako muli muti eyo bassebo ne bannyabo mbaaniriza ku mukutu gwaffe guno gwa YouTube Nalubale the Divine we tusomera ebyobuwangwa era ne tuyiga ebintu eby'enjawulo ebikwata ku buwangwa bwaffe. So olwaleero njagadde tutunuulire omwaka guno 2025. Omwaka guno gwakanaayo kyani era gwavaawo mpitewo naye nga eri abo abeetegese ate gujja kuba mwaka munyuvu nnyo nnyo nnyini ddala ogujjudde ebyengera eby'essanyu n'emirembe. Kale nno oyinza okwebuuza abeetegese be batya? Manyi obuzibu ffe bwe tulina ng'abaana b'omuddugavu nti twatendekebwa nnyo ensonga y'okukungula ne tutatendekebwa nsonga ya kusiga. Okusiga kuno y'entandikwa y'enteekateeka. Kwegamba wali badde omanya nti buli kirungi ekikutuukako kiva ku mbeera emu oba endala eyo gy'oba wasiga mu bulamu bwo. Osobola okusiga mu ngeri y'okwetegekera n'ogamba nti kaŋŋende nnimeyokko akalimiro kange akaakasooli kati oli ajja kuŋŋamba nti Nalongo anti kakati olaba ffe tetulina ttaka munnange. Banaye si buli mulimi nti alina ettaka. Abasajja gye bali emubende eyo nga balima kasooli naye ng'ettaka bapangisa lipangise. Si yokka Luweero yonna eyo gye bali abapangisa ettaka. Gye bali ogenda n'opangisa ettaka yikazo nga ziizo ne bwe ziba 2 oba emu ku ntandikwa n'osooka olaba kiri kitya. Owulidde? Kale nno ekyo ng'okimaliriza ate n'olaba bw'osiga ekyo kyonna ky'osiga. Eri ajja okugamba Nalongo ffena tetujja kuggweera mu kulima bannange. Tetujja kuggweera mu kulima. Osobola okulunda. Osobola okulunda kati ffe tulina projects zaffe embuzi, ente. Naye omuntu ajja n'agulayo akabuzi ke kamu, n'agulayo ente emu, naye ate oluvannyuma lw'ekiseera naaba nga asobola okubala embuzi eziwera oba ente eziwera. So n'eyo project gy'eri osobola okugula ente eyo n'ogitwala mu kyalo n'ebeerayo mpolampola ng'abaana bagirabiriranga obusa ne buyambako mu lusuku ne bagitwala nga ku ttale mpolampola okakana amata gazze okakana munnange obulamu bukyuseemukko. Naye mbakuutira bannaye mulekeraawo okulowooleza ennyo mu mmere ya leero. Mmere ya leero tekoma. Buli lunaku ojja kulya naye weebuuze okyusizza otya mu bulamu bwo kubanga buli lunaku okulya olina okulya. Kale bwe kiba kitegeeza nti ogenda kwerekereza buli lunaku obe nga olyayo emino gya bbogoya 2 omwezi ogwo osonde ssente ezinaagula akabuzi ako ky'oba okola. Ky'oba okola kubanga teriyo kirungi kijja nga totaddeemu. Ogenda kwebuuza ogenda kuteekamu ki? Enjala eyo eba ekulumye ne weefiiriza akasente ako n'okateeka mu kabokisi ng'olw'okuba walayira nti ogenda kuŋŋaanya ssente ogule akata ako. Gwe kyotaddemu abalala nga bataddemu obukadde n'obuwumbi bwa ssente gw'otaddemu ekyo. Otaddemu akasente akatono k'okuŋŋaanyizza n'oteekamu n'obulumi buli obw'okuba nga weerekerezza weefiirizza. Weefiiriza essanyu. Weerekereza okunywa ogwo omwenge ogwakalekereke mu bbaala n'osalawo okole ekyo maama ky'agambye nti kye kyetaaga okukola okwerekereza. Owulidde? So bwe tuba nga tukoze mu mbeera eyo bw'etyo tujja kulaba nga tukyusa obulamu bwaffe. Kye njagala mumanye nti obutonzi butuwa opportunity y'emu ey'obudde. Ffenna tulina essaawa 24 naye gwe essaawa ezizo zikozesezza otya? Oli ng'akeera essaawa 10 okugenda ku mulimu gw'ozuukuka 3. Bw'omala okuzuukuka 3 n'onaabako mu maaso n'osenya n'ofuna ky'olyako. Awo n'oseetula ŋŋamba olugambo. Gw'amanyi buli ali ku kitundu. Gw'amanyi bawaani ataasuzeewo, ani gwe baakubye, ani gwe bataalekedde emmere, ani gwe baakoze ki. Kati n'olyoka obitambuza okuva mulyango ku mulyango.
kati ate ku nkomerero y'omwaka olyoke ogende ofukamire ogambe bajjajja bannayinza obulamu bwange tebukyuseemukko simanyi kyennaba kubanga nze nina olutwe banjogerako bampaayiriza naye nga mu butuufu tova mu kakiiko k'ebigambo obudde bw'obukozesa bubi owulidde kale mufube okulaba nti obudde buno tubukozesa bulungi ne bw'oba ogambye nti aa nze sigenda kubaako kyenkola mu budde buno waakiri bukozese nga okoola bajjajjaabo ng'obeegayirira ng'obasaba omanyi tugenda ne tulaba abalokole abo nga basaba ne tuseka ne twewuunya n'okwewuunya kale kitwale nti oli yagenda n'asiga ku lwazi ate n'atandika n'okufukirira kubanga singa mazima y'ensaba gye basabamu bwetyo nga baali basaba bajjajja singa bali wala naye mukimanyi nti mwe bwe muba musaba bajjajja mukikozesa bugayaavu ng'era abaana bali ku bajjajjaabwe kubanga oba ogamba ono jjajjange bamweyana ajja kumpa te lwaki tampe talina nsonga lwaki tampa owulidde jjajja bamweyana wamma olaba emmotoka eyo nange njagala ogivugako amajjajja kati aba bagivuga baakuwaaki tebalina nnyo bye baakuwa nange muzzukulu wondi wano nkoze eki ngirinze njagala givuga kale ate kyo bw'omala okimugamba ate n'omala n'oyisaawo emyezi 6 toddangamu na kumugambako nti jjajja bamweyana munnange ensonga y'emmotoka eyo gye twayogerako gwe bitebikulya kwega nkyengeza kubalaga nti okusaba temukuteekamu passion temukuteekamu kwagala temukuteekamu mbeera yakuleetera muntu kumanya nti mu butuufu ky'omusabye okyagala temukkakkana kuwulira nga mu butuufu ekintu ekyo ky'osabye nti oba kigenda nakuweebwa naye singa eyo embeera naye tusobola ogitereezaamu omwaka guno gujja nno otwanguyira gujja kutwanguyira kale twetaaga okubeera abanyiikivu kale tuteekemu obunyiikivu mu nsonga yonna gye tuba tukoze tulina omuze ng'abalonde ogw'okusuulirira obujjajja n'ogamba nti kati ngenze nkoze ekijjulo ky'abajjajja kati ate olwo myaka mirala 5 bw'oba tonnaddamu kufuna buzibu eyo totunulayo bannaayi buno bujjajja so si ddwaliro nti ogendayo ng'oli mulwadde buno bujjajja ofuna obudde n'oyitirayokko buli lw'oyitirayokko wabaawo ebirongoosebwa mu bulamu bwo buli lw'oyitirayokko wabaawo emigugu egitikkulwa mu bulamu bwo buli lw'oyitirayokko wabaawo amakubo agaggulwa n'emikisa egiggulwa kale nno saagala mwewale obujjajja mmwe bw'obanga ggwe gy'otambuliza ensonga mu kyalo ewammwe ngera ekiseera ogendeyo oba buli myezi 3 otuukeyo olabe embeera bw'eri onyumyeko nabo obalabe kubanga olumu bajjajja kye batuwagaza tekiba kingi bwe kiba nti otuuseeyo n'omanya bwe bali bw'aba nga balina obuzibu n'obubayambako n'obukwasaganya n'obaako by'olongoose ewaka awo egyo emikisa gy'owulira bakusabira olaba ng'ekyokusaaga naye eyo gy'olaga by'ebisima by'osanga nga bikulindiridde mu kkubo kale nno temwewala bajjajja temwewala mu kyalo eyinza okuba mbuga gy'otambuliza ensonga tuukayokko obabuuzeeko bannange muli mutya kubanga oba okoze obuvunaanyizibwa jjajjaawo bwe yalikoze eri banywanyi be abo bayita nabo musobola okunjulira nti singa okeera enkya n'olonda ssente ogamba Katonda ampadde naye kitunulemu ddala Katonda y'aba azisudde kubanga ssente ezo ziba zirina omuntu gwe ziguddeko kiba kitegeeza nti obwa Katonda bwaffe bwe tunoonya tuwangaala nabo ku nsi kuno owulidde era Katonda wo ajja kuyitira mu muntu munno okubeera nga abaako ekirungi kyakutuusaako kale nno abantu abo be tuwangaala nabo tubateekemu ekitiibwa era tubaagale nga bo bwe batwagala bw'onoosiga omukwano ojja kungula omukwano bw'onoosiga obukyayi era bukyayi bwe bujja okukulembera kale weewale nnyo entalo okwenyigaanyiga mu bintu ebitakukwatako nyiikira okubeera ng'osaba weewale okulowooza ennyo
kubanga tekirina kye kigenda kukuyamba. Okulowooza ennyo ku kintu tekikiggyaawo, okweraliikirira ku bizibu tekibiggyaawo, wazira ate okusala amagezi ku butya bw'obivvuunuka ye yalibadde ensonga enkulu. Kale bannaaye mbaagala nnyo nnyini ddala era mbaagaliza okubeera obulungi, akuume atakuumira mpeera weewaawo.